So wabimanyire bakuongere bakusabule kale mulutambula lunako olwaleero tuyina mbozi kyezigenda maaso weekend yabadde weekend yatambudde bulungi je natambulidde yonna buli kimu kyatambudde bulungi era abagagga basazize okusasanya ku busente bwawe balina obutonotono ne bali ku sente abana baddeyo ku ssomero tonyumya aizulu bino byemugamba mbusimanyi mbu akasirikire kumulaba akaze kaleeteddwa requirements z'essomero ne kasukulu fees nedda ssebo weekend mu bagagga tebiriye ssebo tonyumya bya ssomero omwana teyasomye olwo mu birthday yange neme kubeerayo neme kujaguza mu omwana talina neme gendako kweyagala nedda ssebo omukulu yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino wetwogera yali former vice president Gilbert Bukenya yakoze akabaga andira life I want to be like Gilbert Bukenya nga nkuze yemo ku bintu byenkolera omukulu freestyle ebintu abikola mu freestyle tomunyumiza nkasitanda mulaba ne kapakati we nagambira naye ense ekisooka tusooka ne tutunulira ku nyambala yadayambaddemu ku muholo gwe omukulu gira tulaba ku bifaananyi ebyo ayina ekyambalo kyeyambadde kyeru kiringa kiteeteeyi kwegamba nti alinga yebisa ekisuuka omugagga akulaga nti abagagga tebaba na nyambala alinga babudda yabadde aweza emyaka emi kwata ekifaananyi awo wenyini awo kikwatira awo olaba enjo wadda mutunulira enjo y'omumanyi sooka oleke enjo ngali ku ttebe eyo yennyini awo omwana oyo tasimbye luseka asula nti wamaawo wenjagala awo wennyini wooli awo wenkwagala enjo ate olabikiddewo bulungi nnyo naye engeri gyatunulira omukulu ye omulaba engeri gyamutunulira oluseke naye Angel VVIP actually. Era ne treat gyabaddeko Angel ya VVIP treatment. Era bo tunulira tebo gyala tuddeko omukulu ko yada tudde next abaira atya babanga ntudde kumpi. Kati nze nina mu sente. Kwa fena tulibanga bine Bukenya. Kati nze nina mu sente gwe Angel. Mugambo ki oyinza okuba ng'angamba ate kifasa bonga ndi mwana mutonda bikabulungi nyonga enje mba kubudda taina tabbo omwami oyo lwachimba omukulu tebamunyiza omunyiza so twagenza okuwuzika ekyokunywa kyayagala kyensumulula ekyabadde walinga emmere n'ebyokunywa basambya bigere n'omugagga bwabeera yagambye ye ebintu by'ebibufuzi yabivaamu yabiwumula kati ali anyumirwa obulamu abutwala nga ngawe bujja kyemwagala abeere sijja agenda okubeera obulamu bubwe naye nakulekulu yasize duweza lwaba maama ng'ajjukira maama we nagamba sinza buteebaza maama wange mu bulamu nga buno mu ngeri efaananiddeko bwetyo kwegamba nti n'akasente yabadde Shiba yaze n'ayimba by the way gana kubwa abantu omuziki manchi kitegeeza okuyita Shiba nga yaze okuyimba eka ku mukolo gwo tayinza kuyita bayimbi balina enkolagana ne Irene Nambiru era Irene ayimbira ne maama wa Kayimba akajjukira Kannabulo Irene Nambiru lwaki si yayimbye ku mukolo guno ayina ensonga lwaki era Shiba yayimbye oloza mpiri teyabaddewo bannange sente zino ye wamala eno project ngaddako eddako era eri eddako kati eri project bweggwa yali ne bweggwa era ndowooza kalo kaseta yabaddeyo teyazze kapakati yabaddeyo nkubuza n'okubana bentero mu benali mulabyeko naye mu bifaananyi ate kati kyomma nti Shiba banga yayimbye eddakiikaana kitegeeza yayimbye eddakiikaana owa soko tuweleze ebifaananyi bino naye omugagga sebo ayina abamubeerako ku mpimpi awo abasimba oluseke bangi sente weziri lwaki abaana tebabeera ate omugagga buli kyayogera temunyiiga ne bwakolola mukuba mu ngalo anti ayinza okukuba ku microphone ne mukuba engalo zezo sente soko teko ku mukulu oyo then tujje tulabe ebisonga za Brian White atandise okwetega akomawo uganda olemu Tembala katugamba professor buli gwe ngamba nti 10 katugamba tutya buli gwe ngamba nti 10 katugamba nti ki professor nsaba munkwatiza akambe olwaleero tuli kumaza professor mukaaga nya professor satu uro biri
Munsi munamubeeramu mikwano gyo ate munsi mubeeramu abeeyita mikwano gyo naye nga si mikwano gyo. Bw'obeera obulungi buli kaseera baba bakusekerera, bw'obeera obubi ne babulawo. Naye mu mbeera yange ennungi n'embeera yange embi mwenna mubadde mubeeramu. N'olwekyo mwebale nnyo nnyo nnyo. Emyaka gye mpezezza mingi naye ate nkyeyagala, era banaatera wano music mujja kulaba bwenga zina. Abatanjagala bakuba obufaananyi nti Bukenya akola ki, adigida, naye ate nga nina okukola ki, okudigida. Wali wemulaba wali ng'ebibaati bino bibuse bwe banzaala. Nze tebanzaalira mu ddwaliro, maama wange Nabulo yanzaalira awo. Atajjukira maama wange ku lunaku luno mba musiru ki atajjukira maama wange. N'olwekyo mu abakyala abali wano bannaye nammwe mbeebaza kuba muli baki bakyala. Baby, I'm so lazy. I'm so lazy. Cause every day you're changing. You better stop your ways. Baby, I'm so crazy. I'm so crazy. What a G. Kale Professor tumuyoza anyumidde agambye yazalibwa kunyumirwa, yazalibwa kweyagala. Ate kati aba ayagala ki? Bw'oba ng'olina ssente ng'olina n'abakugiriza sebo taata tolinnya mu ttaka tukwama okyusize ku ngatto ecupa bagikwatira mu bbanga ng'omaze okunywa. Kati katugambe kati nze mugagga kati wandeetera ebyokunywa bw'otuuka wano ngamba ki sente nakuwadde dde olaba sente ze ziyiika okitegeera omwana atadde akafaananyi ku social media n'agamba nga Ogaya yayambadde sente ku lugoye bw'ati n'agamba abantu b'ewaka abasigala e Uganda bwe batyo balaba Baganda abali mu diaspora waliwo n'ekifaananyi kya Helen Lukomache naye nga olugoye lwa sente bo babalabanga sente bo lwabulaba tamulaba nti oba muntu alaba sente ziri kuli zikulu. Kale kola sente weeyagale so that myaka gyo gityo ng'okuze nga weeyagala abantu balaba bakifunamu bubi aye nga gwe ddala bannaye. That's what you worked for. Buli wotakola sente ng'okyali muvubuka otandika okukaddiwa ng'otandika okulowooza ofuna entondo bukimola abantu beeraga otandika okunyiiganyiigira abantu balina sente zaabwe nga buli womulaba ng'asanyuka ogamba yeeraga omusajja omukadde ng'ozina otya nga weeyagala otya essaawa no tandika kati ku myaka ate ebuzibu buli buva wano okule nga first born wo ku myaka gya Bukenya nga first born wo ng'alina emyaka 10 kubiri ebi oli musajja mukulu osasula school fees za mwana wa P7 kimu bibiri ngamba mwana nno badde kusomera so nga tuvuddewo analabye ku omukulu omuyitale Brian